era kati kitandike ne poliisi erinye eggere mu nteekateeka okukyusa eyasikira eyali Ssaabalamuzi wa Uganda era omutandisi w'ekibiina ekya Democratic Party Benedicto Kiwanuka nga zino zibadde zikulembeddwamu ab'Oluganda bagamba nti yabasikira talina engeri gy'abayambye. Ab'ebyokwerinda ku kyalo Kisaabwa mu Bukomansimbi balinnya eggere mu nteekateeka z'okukyusa omusika we yali Ssaabalamuzi era omutandisi w'ekibiina kya Democratic Party Benedicto Kiwanuka ezibadde zitambuzibwa abamu ku b'Oluganda. Mu kukukkuluma basazeewo nti tebagenda kuweera okutuusa nga bagusizza ensonga yaabwe. Just come and begin taking pictures. Can you stop that? Yes. Tell us. Abooluganda bakulembeddwamu muwala we Regina Kiwanuka ne bakuŋŋaana n'ekigendererwa okukyusa eyasikira kitaabwe nga bwe giweze emyaka 10 nga bagamba eyamusikira Ambassador Maurice Peter Kajimu talambise bulungi era nga baagala okulaga eyasikira nnyabwe Maxence yazaalwango Kiwanuka. Benedicto Kiwanuka taata waffe eno wiiki gye yandibadde aweza emyaka 10 singa tebaamutwala kumujja mu High Court. Ate era gino gye emyaka 5 okuva bamujja mu abductinga. Kati mama waffe Maxence yazaalwango Kiwanuka twamujjayo Lubage na Lukolongo ng'ennyumba bamaze ogidemolishinga mu 2018 ne tumuleeta ne tumuziika wano. Kati eyamusikira omukyala atuddomo munda ne bana abandi emabega abikojja babadde tebamanyi waali nga tebabulaba nkolo gyonna ne tugigatta wamu. Regina Kiwanuka alumiriza mwannyinaabwe Hajimu Kiwanuka okutunda ebijjo okwali kwaziikibwa nnyabwe Lubaga mu Kampala. Kaakati Maurice bwe yawulidde kye tugenda okukola, of course twayongeddeko nti era twagala okukyusa omusiko olw'okuba ebintu tebibadde birungi. Si lwakubeera nti bya property naye omusaayi tegutambudde nga bwe twagala. Ebizibu tulabye bingi nnyo emyaka gino gyonna egiyise. Ate nga Maurice Kajimu, my brother, nze ndaba ebintu byawaniridde bingi tabisobola ate nga takommunicate nze nange. Kojjaabwe Joseph Seguya Basajja ategeezezza nti yabadde aleese musika wa mwannyina Zaalwango amwanjulira abaana naye atabuddwa. Mwannyina zanzirako yasikira Maxence Zaalwango. Bwe yafa ne tusikisa omwana wa mwannyinaze wa muganda wange Nasuwono. Ebikulu fere ekituleese kubalaga musika waabwe kuba gundi Regina teyaliiwo. Nansaba mutuleetera omusika nammwe bakojja tubalabe ensonga enkulu etuleese ku sayidi ya Maxence Zaalwango n'okulaba we yateekebwa. Abalala okuli Vincent Nampenge agamba nti buli lwe baba n'ekintu abaserikale babayiwa mu bungi ne bakigootaanya n'ente gye babadde ab'okusala bagibaganye okugissaako kiso. Tubadde n'emikolo mingi okusabira wana abagenzi yaleeta abaserikale bayitirivu ne tugenda mpaka Wasaabalangira. Yatusabira batudize ekifundikwa kyaffe tusobola okuteekawo omuntu atajja kuba mutiitiizi asobola okugatta abantu bonna oba wa DP oba wa movement oba wa JM oba wani ye kyakola ekyokwawulamu ekigamba nti aba DP banajja wano bajja kuba boogera ku ye DP tosobola jijja wano mu maka. Ate n'atugaana n'okusala ente yaffe nayita abaserikale tubali gisala. Babagenye ababadde bazze ku mukolo okuli Lubega Mukaaku ne Kizito Gerard omu ku baali mikwano gya Ben Kiwanuka bagamba nti kibaluma abaana obutakwatagana. Tutereze obukulembeze family etebenkere naffe abalala tubenga tuyungira okwo ate gwe ng'oli eri otiisatiisa n'akikola ajja kutulaba ajja kukola bwatyo n'ennyama n'obagaana okugisala ente ennyama n'obagaana okugirya. Kwega buli kyekwata ku bulamu bwa Ben kinsuza bubi kubanga bwendowooza ngeri gyagenda ate naba family nga yonna esaanyeewo. Amyuka omubaka wa President Bukomansimbi Kalema Fred Parks annyonnyodde abaana nti tebalina kyekubiira baagadde kukuuma mirembe. Nga twagala okulaba nti tubeera ku page emu ekituleeta ku page emu kwe kulaba nti wano tuwabeerawo busambattuko. Byamukisa Ronald, Sorot TV, Omunyo.